kyava ku kiyiwa olunaku luno olwaleero akutuusiddwako mukadde wange Mubiru Moses era ng'ono muzzukulu w'omutaka Gabunga Essagala Bwaya bw'atyo asinziira mu ggwanga erya United States of America. Kyava ku ki embira okuziyita embira? Mukwano gwange nakugamba najja lwa nsonga era ndigenda lwa nsonga. Nkimanyi bulungi nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo eyeriibwa kuse omukazi ow'entatankiriza bannange yaliisa bba ku mwaka amangu. Olwaleero ekigo kyemba kubye kawuuta akikuba nte mu lubiri n'olw'ensonga eyo mutuuze ya lukugunyu ng'oli gwe bagamba nti atuuza ya lukugunyu ng'alina kyasuubira. Bannange olutabalo lw'otoofune mukazi terukuyuliza mpale. Munnange nkimanyi bulungi namunkangana atabala talwa kusimba ffumu nange sigenda kufuuka njoga. Munnange ebinyonyi ebikaabira mu bibira by'ekyaggwe ng'obudde bujjirira okubuna emiwabo. Bassebo ne bannyabo kambaasire kubanga omusamavu w'amannya yasira kasooli era kaŋŋenda akawungu k'emmandwa akeeyita mu bikajjo nandi ky'okugenda ekibaaza ensekere kyeyita mu kiwalaata. Kyava ku ki embira okuziyita embira? Mukwano gwange embira tuzimanyi bulungi nnyo wano mu Buganda. Naye embira zino zayambalwanga naddala abaana abato. Era abaana ab'obulenzi ebiseera ebisinga tebabambazanga mbira. Abaana ab'obuwala be basinganga okwambaza embira. Embira zino omwana bazimwambazanga mu kiwato era ng'embira zino amakulu gaazo nti munnange omwana ow'obuwala abeere ne ffiga okubeera nga munnange akabina kayawula oba olyawo ku mugongo. Kale ebbanga lyonna buli lye baamalanga ng'omwana bamutaddemu embira mu kiwato, embira zino zabeeranga zaawula ffiga ye wakati wa kabina oba olyawo munnange n'omugongo omwana okubeera ng'alina ffiga. Naye ng'ate abaana abalenzi bano tebabambazanga nnyo mbira newankubadde n'abazadde abamu bakikolanga abaana abalenzi bano okubambaza embira. Era y'ensonga lwaki abamu batugamba mbu omwana omulenzi gwe bayambaza embira yoyo gw'osanga nga munnange kyakula kazi nga ffiga ye eringa ey'abakyala. Kale nno embira zino bajjajjaffe bazaagalanga nnyo era bazambazanga omwana. Era nga tuvuddeko kubeera nti nno zaayawulanga ekiwato oba olyawo ku lubuto ne ku mugongo ate ne ku magejjogejjo amalala. Naye ate era embira zino zaalabisanga bulungi nnyo omwana. Omwana ow'obuwala yalabikanga bulungi nnyo nga bamwambazizza embira. Naye abazadde b'ennaku zino abaana tebakyabambaza mbira, naye ng'embira kyabanga kintu kirungi nnyo wano mu Buganda naddala eri omuzadde n'omwana. Kyava ku ki embira okuziyita embira? Olw'okubanga munnange embira zino omwana wattu tezaameranga ku luggya era embira zino tezaameranga oba olyawo mu lusuku, embira zino tezaameranga luddawa oba mu Misiri, embira zino zaameranga wala nnyo eyo mu bibira. Kale nno olw'okuba nti embira zino zaameranga mu bibira kwe kwava okuziyita embirabira. Embirabira. Kale nno abasinga era embira zino munnange bazijjanga eyo mu bibira eyo olw'okuba nti ensi eno Buganda yalingamu nnyo ebibira gye bagendanga eyo ne bagoberera embira zino era nazo ne bazituuma embirabira kubanga tezaalabikalabikanga ku luggya era tezeemezanga ku luggya wazira okubeera ng'ate munnange zaafunikwanga eyo mu bibira eyo ewala ennyo eyo gye bazijjanga nazo ne bazituuma embirabira olw'ensonga zaavanga eyo mu bibira. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro mulimbula bazinga. Bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza nti bannange kaweffe gwe tuliko wakugula bitabe biyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda twagala kubisiga mu kigo kya St. Bali ku ddembe era ebitabo bino munaye copies twakafunako 8 twetaaga copies eziwerera ddala 10 tubuzayo copies 92 buli copy egula emitwalo 4 twagijja ku mitwalo 5 olw'obungi bw'ebitabo bwe twetaaga. Twagala tubisige mu kigo kya St. Bali ku ddembe abaana baffe n'abazzukulu bali bisangayo n'olw'ensonga eyo osobola okweyamayo copy 2 copy 3 copy 4 ne tukuuma Oluganda luno n'abaana ne balusanga.
ekirala bassebo ne bannyabo era kyenjagala okubategeeza abaneetaga audio ya Buganda empya audio weeriera yafulumye gwe wenneyeetaga audio ya Buganda empya ojja mu inbox yange n'osasula yakisente akatonotono audio ene ya Buganda empya nebeera nga ekuweebwa n'omanya ensonga nnyingi nnyo ezikwatagana ne Buganda. Bannange ne kaweefube mulala wa kusondera lutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda. Twagala kukwata lutambi luno olugenda okulambika emikolo gy'obufumbo mu Buganda nga bwe gyatambulangamu naye nga n'ekisinga okuba ekikulu ku lutambi luno mu ngeri ey'enjawulo. Bannange twetaaga kamera gwe wenna omuzira kisayina omwoyo gwa Buganda ogutafa osobola otugulira kamera n'ogituwa nebeera ng'ebeera mu Kanoonya project nebeera ng'ekwata ebintu eby'enjawulo ennyo ebigenda okusomesa abali kuno n'abali emitala w'amayanja. Baganda bange n'ekinaasembayo nja kubakalaatira, nja kubakuutira, nja kubafalaasira, nja kubaziiranira, nja kubawanjagira, nja kubalaamira. Bannange muyingire ekyombo ky'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono era ng'eno egenda kuba online group yaffe etugattanga abaagazi b'olulimi Oluganda n'ennono. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo okuyingira group yaffe eno osasula membership fee ya $3. Kale gwe wenna anaatusuula omukono oba otukwasizaako okutusindikira ku ssente ku nteekateeka ez'enkunyonnyodde ojja kuyita ku nnamba yange ey'essimu ennamba eri +256 751 476190 eyo nnamba yange ya Airtel eri ku mobile money ate eri ne ku WhatsApp. Ate ne MTN eri +256 788 461 Kaŋŋambe kimu nti obuwangwa bw'ensi yaffe eno Buganda tulina okubumanya ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wanga.